Kati mukama wange najja wano era nayitaawo empisa awo ng'abantu bangi nnyo wonna awo ng'omwana ali wano bw'ati wano bwe yali wano bw'ati nga bamugalamizza wano ng'atunudde waggulu wano bwe yali naye nga bw'otunula mu nnyumba wano bakuba nti kati waggale ng'olaba nga bawaludde muwalule okumuggyayo okumutuusa wano ese namukwatako era nakwata ku feesi bwenti sikyegaana namukwatako naye saamubikula saamukebera mugongo saakola ki oba kasa nakwata bwenti ku luba laba nga afudde kuba ndi muntu mukulu omufu mumanyi n'omulabu naye mukola ki nemumanyi era bwe namulaba nenkwata essimu yange nenkwera bakama bange ku poliisi esebo abatuuze baayogera gwe sijaga nti gundi kubanga bodde bwali bwakiro nga bali awo bagamba bagenda okujja wano mu luggi luno mulimu kateni nga tusobola kulaba kiri munda ate endabirwamu wano we ne wano kye baakola ne bakuba amayinja mu ddinisa eryo ne lyabika ne gagwa munda kati omukulu asobola okuggula kwano waali wasibe mbu waali wasibe naye ze we najjira waali waki waggule naye mbu bokuba endabirwamu waali wasibe esebo obwo buba busungu obwasukka bwe yali yalina okukoma kubanga nze mbakubanze ku ntegeera yange naalibadde sikola ekyo nange nabadde nkola ekyange ekyalo luusi ate abalala nabo kyebalirabye nga kikyamu okitegedde kati ye ndowooza ye bwe tuyamuwa naye nga bwali busungu esebo obusungu tebuyamba kubanga obusungu bw'obukola olwaliro oba mutuufu nga owangudde naye bw'oba towangudde bukuleetera obuzibu obulamu bwo ne bwonooneka kati saawa zino muganda wange tali mu maka ge n'abaana be bennyini tamanya bwe basuze na bwe balidde so singa obusungu omanyi buli lwokuuma obusungu n'otaba nabwo abalala bakuyita mu ssiru naye ate guba n'emirembe naye kati yakozesa obusungu kati obusungu obwo kubiza abatuuze obusungu bubi alina obutawuliriza kubanga ku byogerwa abamu bagamba nti baamuyitanga nga n'okonkona bakola ki konkona lekeraawo kati senga yawuliriza ebyo tebyandibaddewo naye kati ye ekizibu teyakola ki teyawuliriza kyekyaleeta ekyo esebo siida buzibu nze wano mmanyiwo najjawo kubanga n'okusula sebo nasula wano swano nga kuma maiti ya bamuyita mutabani wae ku myaka gye kubanga ono omwana yafa na mutabani wange omu gwabadde asoma naye mu class emu era bonna bagenze senga bonna kati bali mu senior 6 ono era bwe namusanga wano feze yasooka nga ngamba nsomera wano bwe wati ne gundi ne mugamba somera bwe wati nti ne mugamba gundi omumanyi nti mumanyi kwekubira omwana wange simu nga ngamba yo mumanyi koza ina buzibu ati ina buzibu nemugamba oke oli mwana kwe kumukweza emboka enyaze nkugambye nemugamba omwana bw'ogenda awantu tobuuka ddiiro okoma mu ddiiro tebatuuka mu kisenge kisebo ekyo bukyali amannya agange nze Kizito Hamis defense w'amabanda kyalo kino tuwangaalidde balamusizaako batuuze bannange n'abatulaba mwenneeyo gye muli esebo defense twagala otunyonyolemu otusiga ekifaananyi kiki ekyaliwo tutegeera otya amawulire ago okay twali tuli kulumba awo waliwo omutuuze munnaffe yafa ekyengulu awo saawa ziba ziri mu 4 ez'ekiro nenfuna omutuuze yankubira essimu naŋŋamba mu maka gano mwennyini mwe tuli essaawa eno bondeese timulimu omuvubuka gwe bakubye ne batta era olina ŋŋamba nti omuvubuka oli gwe wataasaako oluuto yasooka yakomyewo naye kitaawe amukubye n'amutta taata w'omuwala era mu bwangu nnyo kubanga saali wala nakwata piki yange n'envuga n'enzija wano era otutuukawo nga abantu bwe bali nga bangi
ogenda okukkirira nga kutuuka wano kushedi awo omuvubuka bamugalamiza atunudde waggulu nga bamugolodde bwati nengamba ono bamusse era kyenakola nakwata ssimu yange nenkubira poliisi poliisi bwe nagikubira essimu yali patro yaffe yatambulidde nga teriiwo mu budde obwo bagamba bagisaliza buwambe eyo nga balina ensonga zebagenza okukolako naye okutwalizaamu tebaalwawo kuba zaagala kuba saa 6 baali bazze nabakubira mu ssaawa 4:45 okuba saa 6 baali bazze ne batuuka wano ne balaba omwana ne bagamba naye tebalina ssoko bamukeberako ne balaba nti omwana kituufu afudde ne bagamba tebalina ssoko ssoko wano waffe yali asula nsambya ne bagamba taliiwo bagende beyambise kuwekasangati bamuleete akole ku nsonga ezo ne bandekera wano abasikale baali 5 ne tubeera nabaawo ne maama w'omwana w'omugenzi ne baddayo ziba zibasaba nga 9 ne bajja ne bakola ku nsonga ezo ne bakuba ebifaananyi ne bapima ne balaba omwana embeera ki gyabaddemu ne bamutera ku mmotoka ne bamutwala ssebo saagala nnyo bye nnawulira ku byogerako olazi njagala kwogera ku bye nnalaba kati kye nnawulira sijja kugamba nti kino bwe kiti kubanga ebigambo bingi ebitambula mu bantu kasi obuzibu bumala okugwawo amanyi ayogera n'atamanyi n'akola ki kale bwe weesigulira ku gundi yaŋŋambye osanga okoze ensobi ssebo mukama wange ekyaliwo kusanga mwana oyo ng'afudde essebo era ekyo nakyo ngezaako kukisaabulula mu bantu ababe bagenda boogera bigambo byakugambye tuli ayogera kyamanyi nekyatakola ki ekyatamanyi bwe nali nzija wano owe tuyise mu maaso waliwo enkula z'ebbaala eri awo eyankubira essimu we yali kati bwe ntuuka wano natwala obuvunaanyizibwa nenyimirirawo ne mubuuza okakasizza omwana afudde naŋŋamba ye omwana akoze eki afudde naŋŋamba naye tubadde tuli wano nga tuyimiddala nga tuliwo bangi netuwulira endulu nga ziva emmanga eyo gye batidde omwana eno wano we tuli wano ng'endulu gye ziva nga zigenda zambuka naye nga bakyala bagenda bagamba omutemu wuuyo omwana bwe yatuuka aliwo olabye kalina eri teyasobola kukwata eri bali bantu yadduka ayambukira ku kalina n'agenda essebo era nali ndi mu ttawuni yaffe muno Mabanda ku luguudo eyo era omutuuze yankubira essimu naŋŋamba nti ewa mwami Albert waliwo omuvubuka mbu ayagala muwala we amusanze mu nnyumba n'atandika okumukuba naye amukubye bubi nnyo ayinza okumuttira mu nnyumba jangu mangu natwala obuvunaanyizibwa era n'empuga n'enzija obuvunaanyizibwa bwe bankwasa nentuuka wano mwami oyo ne mukonkonaawo nanzigulira bwe yaggulawo nenyingira mu nnyumba nga ali mu kisenge omwo nemugamba Albert eggulawo gula ekisenge naggula ekisenge omuvubuka atudde ku kitanda mugamba toddamu mukuba obanga obadde omukubyemu kyomukubye kikola ki kimala toddamu mukuba nemubuuza bibadde bitya nannyinnyonnyola nti yali ava ku mulimu era nga ddayo naye najja ayiteko ewaka wano alabe ekiriwo mu baana ababeerawo n'abeera mu ddiiro omwo kubanga mu nnyumba yali tagisulamu olw'abaana nga mulimu omuwala omukulu oyo kati yali yaswaswa naye mu nnyumba n'abeera mu nnyumba naye n'abanenya naga ennyumba efaanana bweti wali temugisiimuulako musiimuule ennyumba mulongoose naye ng'omuwala bw'abeera mu kisenge tayagala kuvaayo bw'agenda bw'avaayo ate obwo obunga mwayiyeeyaawo lwaki kati asituka alondoola obuwunga buno obuli mulyango gw'ekisenge agenda okulaba nga mu kigo mulimu omuntu kati awo yatandikira okumukuba ebyo bigambo biva mu Albert nga bigamba nzi tumala okubyogera mugamba tubireke nange ntwala obuvunaanyizibwa mbuuza omwana mubuuza wazise otya wano ngamba ebigambo biva mu mugenzi nsoma n'ono nti tusoma naye yandagira ne waabwe n'enzijawo ate oyo omulenzi omulala tuzamba naye akapiira ku kisaawe wali ku koolansi akasabe k'abazungu konze yessebo kwe kugamba mwami Albert nti kati kitegeeza nti mu famire ono alinamu omukwano teyazze buzinga mubbi ne mugamba naye omusango gwe ngenda okukukangavulira wakubuuka woolina kkoma
omugenyi yenna bw'ajja waka akoma mu ddiiro tagenda mu bisenge kyeyakutute mu bisenge weekweke ate nga omwami agamba nti aludde nnyo wano nga tali mu nnyumba mulimu omuntu era muganzi agenda kukuba kibooku 4 za trespassing kubuuka wenakola ki kukoma omugenyi yenna akoma mu ddiiro ebyo byonna nabikola nga ngezaako okutaasa obusungu bwa Mr. Bati kuba bwali bungi kati ne mukakkanya nakakkana kati omwana oyo ne tubeera awo waliwo abaana abamu basoma nabo ne bakubira director w'essomero erimu director bwe yajja n'alaba omwana oyo n'akubira maama w'omwana oyo maama w'omwana teyatwala budde bungi nnyo ne naakola ki n'atuuka twogeramu awo n'abati era nebeera nga nzikakkamu kambe nakakkana omukyala n'atwala omwana we kati waliwo kyaliwo enkeera mwana abaana babe ne bagibwako omusaayi nga balamu nga n'omuwala talina lubuto era tewaaliwo busungu era ekigambo kyali kimu toddanga wange nga tata kyalumiriza esebo kati lwaki baatuuka esse ogenda ku musaayi kati abazadde bombi muzadde alwa n'alwa omuzadde azaala omuwala n'azaala omulenzi kyeka ndowooza buli omu ayinza okuba nga waliwo akawaayiro kesaamanya ku saidi yaabwe ababiri agagamba nti oba omwana wasize owange obulwadde oba weyasize owange ki obulwadde oba taata ngagamba nti omwana wasize wakoze omwana nga olubuto oba talukola ki talulina ekibu ekito bwekibeera kati kukikwata kuki ku baana bano ababiri tewaaliwo wabula buli omu kubuulirira mwana we etodda wano wange naawe va ku mulenzi buli omu akola omulimu gwe ogw'okusoma esebo kati mu kaseera ako taata nkisaba batuuze bannange era bazadde bannange ebbanga lye mmaze mu bukulembeze buno si ddene nnyo n'ebbanga lye mmaze ku kitundu ddene emirimu gyange gye nkola nkolera mu bantu naye ensobi ezisinga obungi abazadde fe abazireeta twagala nnyo abaana nga bakula oli waba yazaala muwala yeka nga gwalina nga alina abalenzi 8 alinamu omuwala omu bw'azaala omuwala alaba nga azadde omwana bali siki si baana n'amutibula nnyo kati agenda okwagala okumuteeka mu layini y'ensi bw'etambula nga takyasobola n'omulala bw'azaala omulenzi naye n'akola ekintu kyekimu kati kino kyo nkisaba kidde bazadde bannaffe abaana bonna tubagunjule nga bakyali okyasobola okumumenya n'amenyeka n'ayunga okusinga okwagala okumumenya ate kyasobola kumenyeka nga nsi yerina okumumenya eyo ntaana ngisibidde bazadde bannange fenna kuba nange ndi muzadde obutabanguko mu makazi sinnababulabamu muno era ndabye ddala ngaekitundu kitebenkevu polisi nga butubuuka ne bugenda ku polisi tutamanya naye obanga bujja kwerosi tebuliiko era abantu beeyisa bulungi buli omu akola mirimu gye mu ngeri ye kubanga kino ekyagwa wano tewali butabanguko ekirala mu kaseera kano waliwo police action gye yateekinze okulaba nga banoonya omusajja ono kuba obunafu buliwa polisi terina bunafu ekyakola ensonga zaayo bulungi nga bwe zirina okutambula kubanga statement abeetagisa okujjako statement bazibaggyeko bazikoze kati awe biddako byakunoonya ki mwami ono nannyini maka gano betuyimiridde misebo amannya Kyobe Andrew nga ntwala abavubuka mu kito ne ku mabanda naye ekikolwa ekyakolebwa ekituufu tukivumirira abazadde ekyo kyeyoleka n'obusungu bwennyini bwe tubeera nabo naye mbadde nsaba nga tetunaba kulowooza kutereeza abavubuka bannaffe abazadde basooke bakakkanya obusungu bungi mu bazadde olw'ebyenfuna ebyeggwanga n'ebizibu ebyenjawulo naye ne bavubuka bannaffe bana tutegeere embeera y'eggwanga lye tulimu tutegeere nakki ekigenda mu maaso emyaka gyandibeerawo naye mbasaba busabi buli muntu akole omulimu gwe amanye nawa waakoma neyanziza neyanzeege
Nampiima Anastasia Matovu Nalongo omumyuka w'eggombolola Ssaabawali Gombe. Nsanyusa okulaba nti nkyazizza TV radio nzi wano tufunyemu ebikangabwa ebiweerawerako naye nga ekikangabwa kikyali kati ekyakatuukawo kyekikangabwa eky'omwana waffe omwana yattibwa omuzadde. Embeera eno gye tuli mu kaseera abaana parenting enkuza y'abaana kati ngaffe abazadde tuvunaanyizibwa okulaba nti tutwala obuvunaanyizibwa eri abaana baffe okubakuza mu mbeera ey'okutuula n'omwana n'abanga muganda wo n'abanga mwannyoko n'omujja mu tuluba ery'omwana nnafuuka muganda wo ne mutuula ne mwogera ebigambo ebyogera okumbula ate bwe batwogera tube nga twogerera ddala omwana tuleme kumulekerayo tumubuulire obulamu bw'omwana bwe bubeera bwabwe n'okutambula mu nsi eno n'okulaba ensi efaanana etya n'okumanya kiki kyaluubirira kubanga abaana baffe baba basoma wabaawo ekintu kyabakola ki kyabaluubirira okutuukako. Abalala bayinza okuba njagala kufuna mulimu njagala kukola budokita naye kati tunuulire ekyo sooka omubuuze nti okusoma kwosoma kiki kyoluubirira okutuukako akubula ekyaluubirira okutuukako kati kyaluubirira okutuukako kwotandikira nomuga nti munange ekintu ekyobulya kyoyagala ennyo olina kusoma ebintu byonna ku nsi obudde bwabyo nga buno obudde bw'okusoma soma buli budde bulina emitendera gyabwo bwe kuba kusoma soma nti obudde bakozesa emikisa gino buli budde babukoleremu kye buteekeddwa okukolebwa. Abasoma basome wagende ng'alinnya asobole okutuuka ku ggoolo ye gyakola ki gyaluubirirwa naye ate ffe abazadde mulundi guno tweyambudde nnyo obuvunaanyizibwa kubanga tweyambudde obuvunaanyizibwa oba oliawo n'embeera eyaliba tetuukawo okulaba nti omwana oyo yeeyisa bw'atyo n'atuuka okuleeta nga waka ye byeja baatawo yeyekka kwegamba teryamubuulirira singa waliwo obuvunaanyizibwa omuzadde okutuula n'abaana omwana omubuulira nti eno ekigambo kino kiba kibi na kino kiba kibi kino kirungi kino kyekikutuusa w'oyagala kiro obudde bwo bulinde ojja kituukako kyokola ki ekyo ojja kituukako. Singa waliwo embeera eyo ebuulirirwa abaana nayo yandibadde oba oliawo omwana yandibadde tebatuuka ku nsonga eyo. Ekyatuukawo omuzadde okukwata omwana n'amukuba n'atuuka n'okufa ekyo kikwa wano mu Buganda ekyo kibeera kikwa famire yayingiramu ekikolimo era kyagala kwesabira nnyo kubanga omuntu bw'otuuka okutta kiba kikolimo kyamaanyi nnyo mu famire. Kati omukulu yatta oba oliawo yejjusa kyakoze era oba oliawo kyekyamuddusa n'okumuddusa mu maka yejjusa kyakoze olw'obusungu buli obungi. Singa yalinga abaana oba oliawo nga bwe tuwulira nti amaka abaana abadde nga jjabuzi n'abaana nga baliwo bokka ekyo kyali kibi kubanga abaana baali omwana yali yeetwala yekka kati ng'ali independent abulooza ndowooza alaba ndi independent kyayagala kyakola ki kyakola naye singa yali atuuziddwa n'abuulirirwa oba oliawo embeera eno yandibadde tekola ki nga n'omwana amayisa tegakyuka kubeera mayisa mabi kuleeta balenzi mu nnyumba y'abakadde be. Ekyo kibi nnyo era mbuulirira abaana kati mbakubira omulanga abaana beeyise bulungi omuzadde bw'aba akutuuza n'akubuulira weeyise akugera n'ekyo kyakubuuliridde obudde bwakyo by'oyagala byonna eby'obufumbo ojja bisanga kola ky'otegeddwa okukola mu budde bwakyo. Bwe buba kusoma soma bwe kuba kunoonya mulimu gunoonye bwe kuba kufumbirwa kati sooka kati abaana empisa ziweebuuse kati amanyi nange gina emitimbagano jajja kati abaana engeri gye basigalawo bokka baku TV ne balaba bye balaba kati naye agenda mu exercise practicinga ndowooza kigambo ekituufu naye akyegezaamu alabe nti kangende mu exercise nange ngigezeeko ndabe bwagenda okwegeza mu exercise eyo yesanga ayitiddeyo ng'akoze bitasaanye. So tuvumirira muzadde ekitu kyeyakola naye abazadde naffe twale obuvunaanyizibwa bwaffe tuleme okutuuka ku nsonga eyo tutuule n'abaana baffe tubabuulirire nga baganda baffe
nga bannyinaffe tule bakabuulira mu bukambwe naye omubuulire nti kino bw'okola kino kino kyekivaamu kino ate bwe kivaamu kino kyekikusubya kino kiwandibutuuseeko naye embeera eyaliwo nti obuvunaanyizibwa omuzadde yali yabusuulirira omwana ndowooza naye afuuka kyetwala yeka nga yeesalirawo naye nga muzadde tafuddeyo kumulaba. Nampiima Anastasia Matovu Nalongo omumyuka wa Ssaabawaali Gombe.